mwete mugenda kusiriwaza abantu kamugezaako kwagala okudduka obuvunanyizibwa kubeera nti mwe responsible ku nfa ya Ssegirinya muleeta obuwaayiro mu busiraamu mwerimbika nti olw'okuba obusiraamu bugamba omuntu tasobola kufa kujjako akaseera ke nga katuuse be bano bennyini be batugamba taghayyurul kalimaati ila mawaadhihim bakyusakyusa ebigambo bisobola otambula n'emiramwa gyammwe nedda si bwe kityo bwe kiri wadde obusiraamu butugamba nti omuntu tasobola kufa kujjako akaseera ke nga katuuse tekitegeeza nti ate gwe fuuka ensonga okufa kugenda okuyitira anti wagambye nti basiraamu be balina okukola ekyo commentinga ku bino so here I come obusiraamu bwe bumu obutugamba nti omuntu tasobola kufa kujjako akaseera ke nga katuuse bwe busiraamu bwe bumu era obutugamba nti omuntu Katonda yamugabirira naye tulaba nga musiraamu atudde wakaawe naga nti anze ntudde wano eno ekitibwa Allah yangabirira riziki ejja kujja era obusiraamu bumane butugamba nti wadde Allah yatugabirira nti itakhidhil asbab gendo tekewe ensonga kwengendo okusinzira okola ki okugabirira totula butuuzaawo kati obusiraamu bubanga bugamba nti omuntu tasobola kufa kujjako akaseera ke nga katuuse then gwe tofuuka nsonga emuviiriddeko kufa mwe muli responsible ekyo temugenda kukidduka mwe muli responsible ku kufa kwa Ssegirinya ebintu byonna biri on record omwana yalajana yawanika ebigere mu kooti ng'avunda gwawo maama we n'atuuka okuva ku kitanda n'atambula mu nkuba n'agenda paka ku parliament abo ne batazze ku parliament kujja ku sending off ye n'atuuka omukyalo okujjanga enkuba etonye emukuba ng'alajana kimba naye mumpa omwana wange ze muyinako obuvunanyizibwa ng'ayagala genda kujjanjaba mwana we mwamulemera ne mumulemeza mu kkomera ne mutuse ne ku time n'atekinga desperate measure kubeera ng'alajanira Museveni nti mpa omwana wange ngende mujjanjabe ng'ayagala ogenda okujjanjaba ye kennyini mulwadde nga ne gwagenda okujjanjaba ye mulwadde kuga omulwadde ajjanjaba omulwadde biri ku likodi afande njagala kulaba sibekolanya omwana wange Ssegirinya seba kiki buliko bannange munyambe bannange abakulu munyambe ndi mulwadde bannaye Dede munyambe kale Embera musanga mu mbeera ki Zinoji mama Zinoji bakulemesa gyo mulaba mugenda mu kkomera ndakula naze mama ngamba sibajiwa babiwadika mama bakugambye aliruda liruzira kakana sijadde kyayisiza buku mama kale mama Mama unawatwala bona botuseeko bakulemeseza okulaba mutabani wo Nazira bangamba bali mu meeting nazirayo baba magasibulabye nange sikyebaka kati omutima gunuma mama wena bajja kubolanya sipiika ayinza okunyaba mama n'atuusiza amawulire eri president abamugamba ki njagala mugamba baba omwana wange kubagaze bulikozeka tayina taata weze nofuuka bamama be njagala president anyamba amusubulule baluwa zake ziziniza omulwadde mwamulajanya n'asaba omwana wagenda amujjanjabe paka olwaleero mukazi wattu agenda kusiba ekimyu aziika omwana we mwamumuma mu kaseera ng'akyalina omukisa ogumujjanjaba ne mumuteeka eyo ne mumukola byonna bye mwamukola mukamwa ke Ssegirinya yagamba mwamukuba obutwa we cannot deny that abalina bye bavuga mbu simanyi abadde n'obulwadde bwe okay naye mukamwa ke yakyogera nti balina ebiyiso bye bwamukuba Mpuuga yemmwe mwasalasala ng'abantu ebijambiye Masaka ne batuuka okuwaayirizamu Honorable Ssegirinya weekube mu kifuba ogambe nti ndi mutemu n'oyo musse Muhammad Nsereko omusajja Ssegirinya yalaajananga okufuna obujjanjabi nga ddala mu constitution omubaka yenna waalwala Parliament erina omujjanjaba balina omuweereza obujjanjabi balina obbumuwa mwasooka kwagala kumuzanyisa byabufuzi bw'amala okukkiriza okulya mu Kyagulanyi olukwe mulyoke alyoke afune obujjanjabi musajja wattu n'akigaana ne mutandika okwefuula nti mumusondera ku TikTok ne mutandika okwefuula nti mumusondera Muhammad Nsereko weekube mu kifuba ogambe nti ndi mutemu n'oyo tumusse mwe ababaka ba Parliament
nti mubaka wa munnammwe wa parliament yali abona okufa okuggwawo nga wallahi muli eyo musirise buli mwerira biceppere mugabana sente ya wa musolo mulya sente ku sente mwewa busiimo ku busiimo mwekube mu kifuba mugambe nti tuli batemu n'oyo tumusse nga bwe tutta bannayuganda bulijjo n'oyo awedde n'oyo tumusse Museveni Seggirinya gwe wamuwa obutwa ekyo tetuyinza kukibuusa maaso gwe watemula Seggirinya era Seggirinya olunaku lwafudde okufuba okutukkakkanya tuleme kuba na busungu bungi nnyo kiki kye wakoze wakubidde abasawo beefuule mbu Seggirinya tannafa kibuzeebuze abantu abaalisonza obulumi obwawamu batandika okubeera confused afudde oba tafudde kumbe musajja wattu yafudde kitabani kyo ne kijjayo Twitter nga ensonga lwaki kijjayo Twitter kyagala kukakkanyako abantu abamu bafokasinge ku Twitter gye kyajjeeyo ng'eno muganda waffe gumutemudde yakola ki yamaze okufa mwekube mu kifuba mugambe nti tuligatemu n'oyo tumusse tuli basi mugende mu bigambe mugende mwekube mu mutima mubyeyite embwa mmwe yagamanya ge mweyita tegabasaana bisiraani mmwe mwerimbika mu ddiini mwekweka mu ddiini kumbe muli wano kukola ki kunyuunyunta ggwanga lyaffe limalawo na kutemula bantu baffe batayina musango mutemudde abantu bangi abali innocent mubatemudde bamalawo mbwa mmwe mwekube mu kifuba mugambe nti tuligatemu mwe bina. Yes, Bana Uganda, I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. Praise God so much. Assalamu alaikum, watulahi wa barakatuh. I love you all. Thank you so much. I love you all. God bless you. Whatever you have, more blessing. Thank you. Yeah, in Uganda. Iza balabako ku video y'abantu balabako ono abaana those are people who've been killed in Congo. Sawa zino labako abasirusiru ba social media bamanyi social media bulungi nnyo batandika senga mu Uganda bakoze kokota. I wish the Uganda is supposed to be like this. Banange bana Uganda. Oh no, just I saw a video in Soka Kulabako Mukalaba, Mukongo. Do you know what those people is already done in Congo? Abana no tabako atako ono yakaluru ono ya bana Uganda batambula na jadi migo ne biti ono. Abana ono batambula ne mundu ne Zambia. They have been killing very many people and innocent people. Omanyisa wazir bagamen bateka ko mukalaba on utani kana obala bakono yakuyiga oba omanyi otia kufanyo sigala mu hen harahem tutisa bana don't scare people sigala mu hen harahem abandu ya NRM tabafa abandu nabala ba opposition bafa sigala mu hen harahem watching a time yoko posting a video ala bakono yakuyiga yakufa igwesigena kufa abasirusiru igwesigena kufa yakuyiga ene yakuyiga umala biseka ne aflanda la bakono yakuyiga yasi yakufa yakuyiga anagena who is going to remain in this world? Who is going to remain in this world? Oh, video you don't even understand anything very well what those people they have been doing. You think they already killed them without doing anything wrong? Do you know how many people those boys they already killed in Congo? Mwanyi abantu bameka batemata mu Congo. Sawa zino senga Uganda bataka mukala. Teri mukalaba mu Uganda basirusiru bapostinga video. Baba na Uganda bayagala chi. Sigala mo NRM. Muleka wala ba position bayagala kufa muleka ba position ba fe igwe sigala paka igwe lima tale lima yinja obera paka tofa ulauka abantu bayana rambafa tabafa sawa zino leta kulugezi yo eno balabeko bisi nonya content mulala vayo kufaya abantu
Even me, I believe if you kill somebody, it's supposed to kill you. You think that the one that already killed them, is it good? It's not like them. Why baratabaka barali mugumali kusaba bamanyi. Tell mukalaba mu Uganda. Let a video ya kon tulabe. Let a video ya kon ya mu Uganda tulabe ko. Ate ono mutwe ya bandu muluero no teto bakama ko mukalaba bukakama nyoko ya Uganda bapozinga video. Uyako yiga yachi. Ono mutwe ya bandu ya muluero teri mutwe muluero. Gena muacholo olaba ko abazika ka bandu ne grader yakufa teri mutagena kisigala wa tutiza olaba ko yiga ate gwese gena kufa hata ono ya Kongo at least bakola ko mure jatu ate batema ku tak to batema ko enkoko at least ono bateka ko mune jatu mu tak ate bateka mu coffin mulunji abala bakat baba they kill some other people without even you people yogarachi bana Uganda aba Uganda bayagalachi obo yagala bateka ko babana bono bakotoka abano ya shuka gena mu parliament teka ko go and make that thing in parliament. Go in the house in parliament. Then your announcement where we want this thing to be in Uganda. To sumako mutu ya bantu mu social media bruchi nyo nyoko vayo abasiru ya propaganda. Abantu bakowa. Abantu bafa mu Uganda bunako. Teri mukalaba mu Uganda. Uyagala mukalaba yachi. Uyagala bakolechi ulaba ko mukalaba. Gena mu parliament okole ko walo pabula. Go in the parliament, then you make that letter in the parliament. To sumwa ko mtu ya bando mu social media ngongo. Nisigala mu NRM. Abando ya NRM tabafa. Aba position yeka bafa. Aba soka. Mukama yeka baba ni blusinto yona. You think those people in Congo, those one who they have been killed, all of them, they already killed all people? They kill them without no reason. They kill them without doing anything wrong. Those people, they have been killing innocent people. That's why they kill them also. When are you gonna buy Yagalachi? Abantu bako bintu ya propaganda bulunako. Laba ko video ya kuiga. Ategwe sigena kufa. Muleka aba position balaba ko ya kuiga. Liako sende yo pola. Obo liako sende ya NRA, liako sende tofa. We know people from NRA, they don't die. On the opposition, they have been dying. On abana ya suka bafa. Balamaliwa. Abalabaliwa. Ichuri aliwa. Eno jaja ichuri aliwa. You want me to count that? Abigaliwa. Kaweza liwa. Oyagala boklaba ya chi bakola ko lawe ko abasiru abatomba fo ya Uganda. Omanya abantu bameka bafa mu Congo. Leta ko video. Bring the video for con you see me Uganda. Leta ko video ya con mu Uganda to seniga abantu balaba ko. Halizo ba Congo wono. Amukon. Aba Uganda bayagala chi. Ono batemata kumasaka batemata ono kachese ono simu kalaba yagala mukalaba ya chi o manya abantu bafa yagala kalaba bachi babere mu Uganda kasese masaka acholi oyagala kalaba ya chi bana Uganda kalaba ya chi oyagala babere mu Uganda bulu sindu yona bambo enkono ya mukama abamu kama butu kwata kwa abantu bana bali kufai ko mulishali ate bya kufaya machasi sirunji ofa ko lumunje kaya sui ate bataka ko mu coffin nunji lawo abala bate matema tak bataka ko fuluwan basala ko bichi uwulele lubi paka no ya munu ya tutu ya kufaya ji Uyagala mukalaba chi mu Uganda abasirusiru obatalira content ya kukola ko sigala ko mu NRM ba NRM tabafa abasuka bafa mulevuga abana abene bafe
We are going to meet where? Even if they kill them like that, even if they do what, that man also is going to die. Bulumutagena kufa, ebindu yesi baleka kumunsi. Obo nonya si kubantu, obo yagala abantu bayogere chi apa na Uganda. Sengo yogala koze kuluzungu abagono. Obo cho yagala Uganda yeka. Uganda baganda yeka bawule. Omanyi bulumutu amanyi lulimi yabaganda yogera luzungu abantu bawule bona. Speak English that all Uganda can understand. Bakowa ku propaganda lunako bulako ono yakuyiga okwata kusimu yosa wazeno gama yakuyiga yaje kufa yakuyiga abantu bafa bulunako yagala kuyige yachi yagala bakoze simu Uganda yagala mukallaba yachi yagala mujeyo kandi sirike abana ya suka gena muhena raen teri ya kufwa muleke kwa abasuka bafe libas go there teri ya kufa walunji ono even NRM even jana NRM genda vayo mugenda genda mu NRM bantu bakowa bakaba kuchigilinya olaba ko tirusiru batandika tirusiru bichibichi Uganda. Tugenze mu deep politics. Kankunyonyole ku bibibo omubaka wa parliament yasalawo okulya ne Museveni. Mpuliriza bulungi. Omuntu oyo okumanya ali dangerous nnyo. Museveni ye kyafuba okulaba ng'afunayo oko abali ku side ye. Kastamalo ofunayo oko abali ku side ye. Then nga bali eri abatta. Bano be balaganga example nti nga bano tannabatta. Okawulira nga bano tannabakola kibi. Gwe nolowooza nti oli afudde bibye. Kumba oli bamusse ng'ekimuttisizza kubanga yaganye okolagana n'omutemu bano bo basazeewo bakolagane naye. Naye senga bonna bagaana ne bagamba nti ffe tetujja kukolagana na mutemu. Wallahi Museveni anoonya gwatta ne gwatatta n'amubula. Nga bonna babiganye. Museveni afuuka munafu nnyo naye afuuka w'amaanyi nnyo nga bannaffe abamu basazeewo okulya naye yensonga lwaki sizannyira ku muntu yenna ng'ebikolwa bye bigatta ku Museveni. Yensonga lwaki obusungu nze nina nteekawo bungi nnyo eri abantu abo n'enkuba n'embakuba bannamboozi mwe muttisa bannaffe ekyo sijja kijjawo. Yes mwe muttisa mwe bamuwanga kivumbi mwe bampuuga mwe muttisa bannaffe mwasalawo okulya n'omutemu mwasalawo okulagana n'omutemu mujje eno mwebuzaabuza musekiwalinga bifo byammwe. Wallahi mwe muttisa bannaffe ye mwe muttisa abantu mmwe. Senga mwenna mwasalawo ne mugaana nti ffe tetujja kukolagana naawe twagala ggwanga lyaffe. Senga Museveni munafu nnyo. Senga munafu nnyo naye mwe mujja ate ne mubuzaabuza abantu abaali situse okwerwanako okwejja mu buwambe ate mwe mubakola ki mwe mubalinnya ku buleeki. Mumpa akalulu ngende mbalwanirire. Nterezeza constituency yange we natuukira mukono teyali bweti. Uganda eteredde. Oyagala kungamba nti mukono bweti bweyina okuba mu nsi eteredde. Twagala kutereza nsi twagala kwejjako mutemu ye point we tuyimiridde. Twagala kwejjako mutemu twagala kuva mu buwambe ng'otandika kutugamba nti watuleetere emifaliso mu buwambe. Bantu mwe muli batemu nnyo mwe muttisa abalala ba Hussein Kyanjo bambi ne bafa nga bafa lwakuba abamu basazeewo okukolagana n'omutemu then abalala Museveni n'asalawo agamba kati bano kambatte kasita ninawo bali naye senga mwenna mugaana then talina gwasobola kutta ajja gamba kubanga bonna baganye kati attaani alekaani. Eyo yensi eneekulaakulana eneetereera naye musajja mu obuli bwenkwe mentalite zammwe za mululu musika buli omu asika zawuwe musika kulya abaana bamwe basomera mu masomero ag'ebbeeyi bali Bulaaya mu nsi eziteredde ng'eggwanga eryammwe mwonoona lyonoone. Mwetuuma babaka ba palamenti n'oyimirira n'otugamba nti ne miliyoni anatufuna ntono. Walifunye mmeka senga tewali mubaka wa palamenti? Walina mmeka senga tewali mubaka wa palamenti? Walina mmeka? Bannayuganda bagagga abatali babaka ba palamenti nti kye bafiirwa nti andi ffe mutulese tuli eno mu palamenti tubonaabona yensonga lwaki tufuna ssente nnyingi mwe muli eyo mukola bizinesi zammwe mugaggawala nnyo. Bannayuganda bali bulungi. Mbuuliraayo abali obulungi b'omanyi
abantu babonabona bubonyi kutaasa bulamu abaana baffe bagenda mawanga g'abawalabu kukola kukuuta kabuyonjo abasomyeko abalina nezidiguli nga gweoyimirira mbuffe tufuna nakasente katono mwe bantu mwe mbayinako obusungu yensonga lwaki sibaleka mwe ababaka ba parliament yemwe muttisa bannammwe mwe mwasalawo mulye n'omutemu akaseera we muyina okuteekawo sho eri Museveni yabawe sente nga mujja muteekawo sho tulwanirira mwanyi nga mukuba busamasama mu parliament nga mukwata emiggo muwonyera nga mukola byonna bye mukola naye nga musika busisika sente kukajja mu mutemu olumala ofuna akasente nga mugenda mu vacation nga mugenda mu kweyagala yemwe muttisa bannammwe senga mwenna musalawo ne mugamba nti ffenna tetujja kulya na mutemu ffenga aba opposition Museveni jagamba nti mbatte bonna ensejja kiraba naye mmwe abasalawo okulya n'omutemu mmwe abali dangerous mwe batemu mwe bampuuga mwe batemu mwe babedi bwanika basegona mwe bamukasambidde mwe batemu mwekube mu kifuba mu gavumenti tuli batemu ne Seggirinya tumuse muli babi nnyo senga musalawo ne mugamba nti kati ffe twajja wano kulwanirira ggwanga lyaffe omutemu tolina kyotugamba naye mwe musalawo ne mukolagana n'abatemu ono mpuuga ssaawa zino alina ekiri kyali eniskini kyetumanyidde ddala nti kikozi kya Museveni ate naye ali Museveni akisindise mu mpuuga bajje badisorganizinge opposition era bannayuganda bakyalimu ebyo mpuuga buntu mmwe muli batemu mwe bumayiga muli batemu bangi nnyo be muttisizza naawe mu Buganda muli batemu mwekube mu kifuba mugambe nti tuli batemu n'oyo tumuse